Momo 19 alira ku nsiko police yatandise dde okubeera ng'emuyiga ngenda kuba nkuwa details musango gwa bufere ya Fezani oli ku Viki exclusive nkwanirizaako ne ku Wonderboy UG kansooka nkusabe akavidiyo kano okampere like. As usual, we are the number one leading entertainment YouTube channels. Of course ziri bbiri ezikyasinza okasuka amayengo gaazo ewala ddala video gimpeleka like tutandikirewo ewatali kuwannanya nenga kansooke nkujukize gwe yakabeera nga wakatweyungako subscribing, and after subscribing make sure that you turn on that notification bell buli kye tuteekayo ojja kuba okifuna abutereevu. We are proudly sponsored by Hajati Kalodo akugamba nti ono musomi wa dduwa gwe wenna alina ebizibu ebyenjawulo guno omwaka mupya tokkiriza ate ebizibu kubeera nga bikufumbagatiraako nnyo. Hajati Kalodo akugamba wali kubeera nga akulombera edduwa ey'ensonga onoonya passport, visa oba butuuze mu nsi ndala takola ku internal affairs nti agenda kuwa passport wabula akulombereddwa yangu ya process ebadde delays okumala akabanga songa ate ye Biva organic natural and healthy products bakugamba nti bakutuusako obujjanjabi obw'omulembe era nga bano bagenda kuba bakujjanjaba bakozesa eddagala ery'obutonde eritalina side effect yadde obulabe oba obuzibu bwonna ku mubiri gwo n'obulamu bw'okutwaliza awamu. Kale gwe wenna anyoomebwa mu maka naddala ng'oli mwami abaakukoledde ke bayita wake up call kajja kuba kaza ekitiibwa mu kisenge kyo ate gwe omukyalo okutemagana olususu okufuuka omukyalo ow'omulembe awo weekwate ke bayita bakayita Biva organic cream kamaanyi nnyo akajja kuba kagogola olususulo. Kale akatwolekere mu story yaffe nenga kankujukizeko kati nyo osobola nange okunfollowingako ku Facebook page emanyiddwa nga Viki exclusive gendo giliking otufollowingeko ate oba oli awo ofune updates kuva mu sides ne sides. Kati Momo 19 era ngono ye mukyala wa Kartel atalina ex gwe tumanyi olunaku olwaleero awe butandise okubeera nga bwagala okuziba gwe nawe olabidde story no angikoze nga ennaku z'omwezi 9 olunaku lwa Sunday era nga omwezi gwa January 2022. Momo 19 kigambibwa nti ng'ayita mu company shippinga ebintu oba esaabaza ebintu emanyiddwa nga nabs yakumpanya oba yafera abantu abasobera ddala 8 era nga bano bakadaama abamukuba kyeyo. Omu ku kadaama avuddeyo n'abeera nga alumiriza Momo 19 okubeera nti yamufera millions za sente ezisoba mu miliyoni enamba era nga ini toto tugambye nti yasooka n'amuwaako million yasooka n'amuwaako emitwalo 5 as deposit okumusaabaliza oba okumugirayo emigugu gye mu ggwanga gye yali alina emigugu egyo okubireeta mu Uganda ng'ayita mu company emanyiddwa nga Nabs Ham era ng'eno ye company Momo 19 gy'akoleramu newankubadde nti info emala okubategeeza nti company ya Momo 19 teriiwo proof eyo tennabaawo nnyo naye nga kitegeerekese mu lwatu nti Nabs ayemu ku company Momo 19 jaddukanyizaamu emirimu gy'okusaabaza ebyamaguzi eby'abantu oba emigugu gy'abantu okubireeta wano e Uganda. Kati mwana muwala bwe yesiga kampani eno ng'ayita mu Momo 19 gwayogerezeganya naye era gwasindikira deposit ow'emitwalo 50 ye ne banne n'aweereza ebintu ebyali bibalirwamu okuba nga bizitowa kilos 10 ne bamuwa emyezi 2 okuva mu November lwe yakola deposit era ebintu bye bamusuubiza nti kati bitandise okusaabala. Abamanyi entambula y'okutambuzaamu emigugu mulimu emigugu egiyita mu nnyonyi egyo of course mwenna mukimanyi bulungi nti janguwa naye ate emigugu egitera okuyita ku mazzi gye bashippinga ebiseera ebisinga gisobola n'okutwala emyezi 2 ku mmeeri ebeera mmeeri yeetesaabaza ebintu abitwala emyezi ng'ebiri oluusi mwezi gumu kitundu kisinzira eggwanga mw'ojja emmaali yo okugituusa mu Uganda. So ebiseera ebisinga emmaali eyo wano mu Uganda etuukira Namanve waliwo warehouses nnyingi oyinza okuwebuuza lwaki Namanve kyekifo abasinga mwe bakuŋŋaanyiza oba emmaali eva ebweru w'eggwanga Uganda weetuukira. So nti waliyo warehouses nnyingi kati ne hubs akigambibwa nti eyinayo
warehouse era nga eno hubs jukira nkugambye nti ekulirwa Momo 19 yadde information emala okukakasa nti company ye ate naba kubeera nga evaayo butereevu. Kati mwana muwala naddamu mu December ne bamukubira essimu ne bamugamba nti emaali ye maze okubeera nga etuuse Uganda era eri Namanve aweereza balance emaali bagiclearing egende gyeyina okugenda. Mwana muwala n'aweereza emitwalo 8 akukakadde kamu mu emitwalo 3 egyali gikanyiziddwako okusasulwa emaali eno etambuzibwe. Ngenda kuba nkuwaka video kano okwewulirirako details anenze kyenyinza okubeera nga nkubuulira gwe wenna eyalabye akatambi kano oba naawe ali mu kalaba essaawa zino anenga sinaba kuwa option yange oba opinion yange kansoke nkugambe nti mu comment anjagala otubuulire ku humbleness oba obwetowaze bwa mukyalo ono Momo 19 olowooza asobola okufera abantu. Bw'aba asobola okufera abantu olowooza yandibadde afera abantu ng'ayita mu company eri registered. Mu comment section yawo wenjagala obeere ng'ombuulira. Then n'ekyokubiri bw'oba nga owakana Momo 19 tasobola kufera abantu tuwa ensonga yo lwaki olowooza tasobola kufera muntu. Nkale nze opinion yange gye nnyinza okugamba anti omuntu buli lw'oyambuka ng'olina amadaala g'olinnye wabaawo bangi abakolerera okulinnyisa eddaala eryo. Ate mujjukira nnyo akayimbo wa Dr. Jose Chameleone ke yayimba nti baali wange etubidde. Ekyo kye nnyinza okugamba. N'ekyokubiri nti omuntu buli lw'obaako n'erinnya oluusi ofuna okuwalampibwa okw'abantu abamanyiddwa amayitire gaabwe n'agatamanyiddwa abamu nga balina ebigendererwa byabwe oluusi abalala nga tebalina na kigendererwa lwakyakulwanyisa. N'ekyokusatu nti omuntu alina kulinnya ate kyangu kyakufera oyo gwa inspiringa oba oyo omuntu abeera amwegwanyiza. Mukimanyi bulungi nti kummwe mumukolerera okutuuka ku bacelebs abazanyi ba firimu abayimbi abasambi b'emipiira nga muli owulira kyekirooto kyo ekyokutuukirira omuntu oyo. I think nti point yange mugifunye bulungi kati without wasting any single minute kankujukizeko kati nyo okulikinga ka video kano then kati kankuwe video y'omwana muwala ono aye mwennyini nga yeeyogerera era nga atuwa obubaka na details ne info akubiki ddala ebya happeninga ku lunaku lwe bamufera. Virginius the songwriter out a Genius production so I sign out. Don't forget to like, to share and also subscribe if you're new. Je baleko sebo. Oyogera ni Allen Nakayiza ndo wanene Bahrain. N'abanene abantu bannabuhabu ebintu byange ba Momo 19 nabamuwako yange namuwa kilo 15. Nangamba mu myezi 2 n'ekitundu ebintu byange bigenda kuba bituuse muweko deposit. Nenkwata deposit ya mitwalo 5 n'enjumuwa. Nangamba mpaka mwezi gw'omusanvu ebintu bigenda kuba bituuse mu chekingeko ne mu chekingako. Nangamba tebinaba kutuuka mulindemu paka mu gwe-10 ne mu chekingako mwezi gwe-10. Nangamba ebintu byatuuse birina Manve nkwate sente nzimalayo tebalina zikiriyalinga. Nenkwata sente nenzimalayo. Nembangwene emitwalo emirala 8. Bwe nabongera emitwalo emirala 8 kuba tuli abantu nga 10 bonna ne bagenda nga basasula nga bawaayo. Bwe bamala nga wayisewo ennaku 2 ne mbagamba kagoza nfe ziriwa. Ne bangamba tuli basiru nnyo bo banene tetulina gye tuyinza kubaloopa tebalina kagoza ffe ne batandika okutubrokinga. Bannange tusaba bekikwatako batuyambe. Era abantu bonna badde basuubira okusindika kagoza abwe ne Momo 19. Bannange temusindika nabo abo abantu bafere abawedde emirimu bagenda kubali kwata sente zammwe bazirye ne kago yammwe bagitwale. Tubannange tubadde tusaba ku buyambi. Okyali mu kulaba emboozi yaffe mu kiyumba tulooterere tugende mu maaso. Amanya gange bampisa Judy nsinzidde wano Kingdom of Bahrain. Nga ndi complaininga ku kampani ya Abam bagamba nti batwala ebintu e Bahrain e Uganda ne bagamba Middle East yonna bagitwala. Era twafuna essimu za Momo 19 ne tufuna essimu za Abati Mulondo ne batugamba tukunwanye ebintu twabikunwanya mwezi gwa 3 n'ogwokutaano ne batugamba ebintu bitwala ebbanga ya myezi 2.5. Ne batugamba tusobola osasulako ekitundu ne tumalayo nga tufunye ebintu.
naye paka kati tetufunanga. Abaana bakomplaininga ku kampuni eno bawerera ddala 14 nga mulimu abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi okweyongerayo n'emboozi eno mu bujjuvu kubanga mpanvumuko ogenda kukyalira omukutu gwa Matiti Uganda oguli ku YouTube oba onyige mu linki eyo ekuweereddwa waggulu awo ebenga ekutwala butereevu obenga omalayo emboozi eno. Teweerabira okuwa endowoozayo n'amagezi ku nsonga eno oba oliawo gajja kutuyamba. Tweyanziza Ogenda tuwa ebintu bya. Abaana bangi ab'obulenzi n'ab'obuwala basalawo okuva mu Uganda ne boolekera amawanga g'Abawarabu. Bangi batuuka eyo ng'ebyabatwala birala kyokka ne basanga birala. Abamu bamaliriza balina essanyu ate abalala biggweera mu Maziga. Kati twegatteko wano mu kintabuli ky'emboozi egatta ebyo byonna gye tutuumye mu kiyumba. Emboozi eno yakubeera wano butereevu ku YouTube channel eya Matiti Uganda. Kale nawe ayagala okugyetabamu mu ngeri yonna tuweereza obubaka bwa WhatsApp ku namba 0726 188 244.